Salongo wange, Salongo nalonga akuyita soko yitireko wano. Salongo n'otula ku TV eggwanga sanyuka TV erabibwa ensi yonna. Salongo n'ogamba tino tumaze emyaka 8 nga tunoonya ezzadde. Salongo nedda giri emyaka 4. Salongo emyaka 8 gigenda kuwera bwezi nga tuli fembi guno kasita guggwako. Twasinkana ennaku z'omwezi nga 15 July 2017. Salongo ne tubeera nti kati tuwagala omwana mu mwaka gwa 2019. Okuva ku 2019 2 Salongo nzadde 223. Kati emyaka 8 Salongo gigenda wera bwezi nga tuli fembi. Salongo lwaki okeera okusala ekigambo? Ngambye kanzije Salongo wange nkutereeze. Zakweterereza otegedde ekintu ekyo. Salongo tokeebya ddala mu kyotala. Biri emyaka 4 bambi. Biri emyaka 4 nga tuli mu struggle. Katonda nalyo katwanukula. Natuwa abalongo. Omuwala n'omulenzi. Biri emyaka 4 gyetwamala nga tetunafuna zadde. And we are counting down 7 years down the road. Guno yekugwako tugenda batukoze emyaka 8 nga nze naye tuli mu mukwano ogwa otegedde ekintu ekyo. Just mbadde kayisawo akubaddiya angenda abalongo bawo obudde. Nkwaniriza nate gwe mukwano gaffe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe ate tuwerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications buli tuleeta videos empya. Mwana muwala Anteila Nalongo avuddeyo n'atereza mu Salongo oluvannyuma lw'okuba nti Salongo yagenze maaso n'okwogera ku bibakwatako ku TV mu interview. Salongo SB4 yagenze maaso n'okuba nga annyonnyola olugendo lwe ne Nalongo Anteila. Salongo yabadde yagambye ku TV mbu bamaze emyaka 8 nga banoonya omwana nga tebamulaba, era Salongo n'agamba nti bukyanga babeera bonna baali bagezaako abafamire ab'eŋŋanda nga babateeka ku pressure, babagamba twagala mwana kiki nga bumanyi ka pressure abantu nga bafumbiddwa naye nga tewali baby. Kakati bano bagenda maaso n'okuba nga bakozesa buli kimu ekisoboka, buli ddagala erisoboka, buli musawo ne bagezaako buli kimu ne kigaana. Kakati Salongo ne Nalongo bagenda maaso n'okuba nga balimba abantu ne bagamba abantu ffe tetukyannaba biplaninga, tukyetereeza, tetwagala mwana. Kati kwegamba ng'ekyo kye bagamba abantu nti tebaagala mwana, naye ng'ekituufu bo bakimanyi bulungi nti omwana tebamulaba, bagezezaako buli kimu kye basobola okulaba nga bafuna omwana naye nga ekintu tekikiriza. Kakati Salongo yabyogedde n'agamba abantu balekerawo kubanga balekulira abaagalwa baabwe. Oli n'abanga awasiza mu mwaka gumu talaba mwana ate n'asuulawo omuntu we agende afune omulala. Salongo yatunyumiza story emu ku kyamutuukako nga wawulira ali ku pressure ayagala omwana, kyokka ate nga waliwo abakyala bali mu inbox bamuwandiikira bamugamba nti nze kankuwa omwana, nzikiriza nkuzaalira omwana, nzikiriza nkufuule taata. Kale ate nga Salongo nga bw'omumanyi nga awulira asobeddwa, nga awulira ennaku okubanga tebasobola kubanga bafuna omwana, kyokka ate nga beeyagala nnyo bya nsuso. Kakati Salongo ne Nalongo bwe batyo Katonda yabakwatako n'abajjukira bambi, omukono gwa Mukama ne gubajjukira ne gubakwatako ne gusumulula n'abaana. Ate Katonda waba ayanukula mu ddabo, yetayanukula mulundi kamu kokka nedda, akusasula kiri naawe kennyini ky'owulira n'olabira ddala nga zino
saala zo zewasabanga Katonda akwanukudde. Kakati mwana muwala Anteila Katonda ngenda n'akwata ku lubuto lwe n'alusumulula n'ateekamu bibebi bibiri ebirungi, ekirenzi n'ekiwala, bibebi ebirongo bino, era Katonda wolabira ddala nga yaddamu essaala za Anteila n'omukulu SB4. Kakati omukyalo ono Anteila Nalongo avuddeyo n'aterezaamu omukulu Salongo n'agamba nti nedda bebi, nedda sweetheart Salongo, toyinza kubanga ate wakoze yensobi kankuterezeemu. Ekituufu kiri nti okimanyi Salongo gibadde emyaka 4 nga tunoonya bebi nga tetumulaba. Anteila avuddeyo n'anyonyola n'agamba nti bagenda kuweza emyaka 8 nga bali bonna nga beeyagala, nga bali mu mukwano ogw'ekimimete, naye gijja kubanga giri emyaka 4 nga balindiridde banoonya bebi tebamulaba. Okuva mu mwaka 2019 kigambibwa nti omukyalo ono Anteila we yagenda maaso n'okubanga ate ne SB4 banoonya bebi, banoonya mu buli nsonda, bakola buli kimu, banywedde eddagala, banoonyeza abasawo, bakoze buli kimu, naye nga Katonda tanaba kubanga ayanukula essaala, oba nga Katonda tanaba kubanga asumulula alaga omukono gwe. Kakati Katonda yalaze omukono gwe nti asobola okuba nga akyusa n'abaana n'agiteekamu n'abalongo, ate n'ayongerako n'ateekamu omuwala n'omulenzi, ate nga babebi, nga mu myaka 4 omuntu asobola okufuna omwana omu, naye ate Katonda yeebibye ebyanjawulo amatiplayinga n'aleeta abaana 2 omulundi gumu. Kakati bw'atyo Nalongo bw'annyonnyodde nti abaana be balina batandika okubanoonya nga 2019 nga bagezezaako buli kimu nga kiganye, naye Katonda bw'atyo bwe yayanukula essaala zaabwe. Kakati Nalongo bali mu kuzina, bali mu kusanyuka. Kakati amawulire amalala ge tulina ge mawulire aga mwana muwala Zali the boss lady. Mukyalo ono gwe tumanyi obulungi nti mukyala nannyini ssente, alina enchina, alina enzungu, alina zidoola, alina ziyeni, alina zijempinge, alina kwegamba alina ssente zonna. Kakati omukyalo ono Zali Hassan the boss lady abadde alina waalaga naye mu kutambula awo ekiteeteeyi ne kisikatira mu lugatto ng'alina okudda emabega. Ate omuntu aliko bodyguard, omuntu aliko abamutidde ab'ekitiibwa, abasajja bakanyama bamutya. Kakati wabadde atambula nga boss lady, ekiteeteeyi ne kisikatira mu ngatto ng'alina okuyimiriramu omuntu omajja akitereeze, kubanga yeemanyi nti mukyala mulungi ate mukyala nannyini ssente. Amawulire amalala ge tulina ge mawulire aga mwana muwala Shira Salter kigambibwa nti already yakkiriza dde okubanga afumbirwa boyfriend we gwe bamaze naye omwaka mulambirira nga bali mu mukwano gw'ekimimete. Omukyalo ono Shira Salter tujjukira bulungi nti yagenda maaso n'okubanga separatinga ne boyfriend we gwe yali amaze naye ebbanga ddene, ate mu mwezi ogwokusatu omwaka ogwedde gw'2023 n'asisinkana omusajja ono omuzungu omulungi. Kakati ne bagenda maaso n'okubanga ekintu kyabwe bakitambuza, omukwano gwabwe bagutambuza. Kakati wetwogerera oluvannyuma lwa birthday y'omukulu ono fiancé wa Shira Salter yagenda maaso n'okuba nga proposinga n'amusaba obufumbo. Kakati ebyo byonna byategerekese oluvannyuma lw'okuba nti olunaku olwaleero boyfriend wa Shira Salter yagenze ku radio station wakolera n'amujjukiza nga baby don't forget your ring next time, olina okutambula ne ring yo ku mukono, lwaki ojjako ring? Kwegamba ki baby ki boyfriend ekizungu kino kyagenze okulaba nga baby wa ate ali somehow jumpy ringo ogireka emabega nakuteekako akaweta. Olina okulaga abantu nti oliko nannyini, oliko akakuteekako, tebakusinikirako mannyo. Kakati kigambibwa nti omukyalo ono Shira Salter yagenda maaso n'okuba nga akkiriza obufumbo, era wetwogera essaawa yonna bajja kuba nga bamukuba embaga.
amawulire amala getulina ge mawulire aga mwana muwala Phoebe gwe bayita Phoebe gwe tumanyi obulungi nti essaawa yonna ajja kuba nga akola embaga. Mwana muwala ono yaliko kaddaama, yagenda n'akalakata emirimu ebweru w'eggwanga n'akoma mu ggwanga lino Uganda, wabula omwana ono yanaaba olweza kakati we twogerera yafuna mwami yamusaba obufumbo. Kwegamba bangi boogeredde kapa eno, olwo n'ayogera kino no n'ayogera kiri, kwegamba nga buli omu amwogera amafuukuule, naye mwana muwala Phoebe ye ku mulundi guno Katonda yamunaazizzaako. Kwegamba ye agenda kubanga ekintu akiggala akola embaga ng'ayanjula omwami we gw'ayagala ennyo nnyo. Stay tuned and don't forget to subscribe.